Pulezidenti w'ekiwayi ki FDC ekituula e Katonga Ssalongo Erias Lukwago ne banne bakonkomalidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala gye bakedde okwemulugunya ku kubagaana okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ki People's Front for Freedom. Lukwago ne banne balindidde kumpi essaawa nnamba okulaba nga basisinkana abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda wabula tebayambiddwa bwe bakabatemye nti abakulu bagenze ku mirimu emitongole. When that is it. When the commission is going to consider the matter because we wait officially and we will return back to you. Be advised as to when. I'm not able to tell that, but we need to wait for that communication. We have been patient and we are waiting. Akakiiko k'ebyokulonda kaali kabategeeza gye buvuddeko nti bagoberere okuwabulwa okwabaweebwa ku nsonga z'okutereeza langi ezeefaananyiriza ez'ebibiina ebirala n'okwewala erinnya eryefaananyiriza ery'ebibiina ebyewandiisa edda kubanga kimenya mateeka. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paulo Bukenya ategeezezza nti akulira ekiwayi kya FDC eky'e Katonga Ssalongo Erias Lukwago nti babalambika dda ku kye bateekwa okukola era bakuddibwamu essaawa yonna. Tujja kuba nga tubaddamu nga tubalungamya okusinziira ku mateeka nga bwe gatambula. So olunaku lwaleero bazze wano naye nga tuli betegefu kubasinkana kuba tetuliiwo, tuli mu field, tulina emirimu egy'enjawulo egigenda mu maaso egikwatagana ne roadmap. Waliwo ebyo tubadde tukola ebyokutereeza polling stations, okutereeza ebifo ebikiikirwa ku local governments ne ttiimu endala ekkiridde ekisobola okutandika enteekateeka y'okuddamu okulonda okujjuza ekifo ekyo. So tujja kubanga tubasinkana mpozi oba n'okubawandiikira mu butongole kuba ebbaluwa yaabwe twagifuna. Kyokka Lukwago okuwabula kuno yakuwakanya nti si kwa bwenkanya nga kye kibakeezezza olwaleero okusisinkana abakulu. Okusika omuguwa ku nsonga z'okuwandiisa ekibiina ki PFF kuli ku langi eya bbulu gye baagala okukozesa okuwandiisa ekibiina ekipya. Akakiiko kye kaagaana nti ekontana ne langi z'ebibiina ebirala nga FDC ssaako erinnya eryefaananyiriza ekisinde ki People Power Front ekyewandiisa edda. Ng'olimba kantu akatono bwe katyo singa tulina amaanyi agaceekinga ekizimbe kino omumyuka wa chairperson mwamulabye mwali nini balimbalimba ebigambo ebyo si biba birungi. Kwegamba batuyisiza nga abantu abatalina buvunaanyizibwa ne batutuuza wano. Imagine tubagambye wakiri mutwaleko mu boardroom eyo waliyo ebiri tubugati era ku commission teyisa kuba muno mwonna mu kizimbe nga terina mu kafo kali ekizekitivu mwe tusobola okutuula tuli bakulembeza ate national level. Bonna balaba wano tuli bavunaanyizibwa ne batuteeka wano ku reception. Okusinziira ku Lukwago bino byonna bikolebwa kubalemesa kuwandiisa kibiina kyabwe mu mateeka nga beekwasa obusongasonga wabula Bukenya amwanukudde nti bakusisinkana abakulu mu kiseera ekituufu. Atugambye tumubuuzizza nti kale mugenda kusalawo ddi. Ebbaluwa yaffe ogirabye ya 16 twagibawanga 16 era ngimulaze naye tugirina tugenda kubaddamu. Kyatugamba okuvanga 16 commission tetuulanga okuvanga 16 olwaleero 23 commission tetuulanga. Kati ne bwe batetuulanga at least tetuli biwuduwudu tetuli logs tubuulire nti olunaku bweruti ne bweruti commission egenda kutuula era ensonga zammwe tujja kuziddamu. Question was when and I'm not able to tell when. Yes. I think you await our communication. It is definitely coming your way. How long should we wait? We wait for a week? I'm unable to answer that question at the moment. You will get the response at the earliest. Okay? So you leave, I want to thank you, leave us guessing. gentlemen No, wait, and Mr. ladies. Bukenya, wait a minute. No, you are not guessing. I've told you officially, because I've called to get a position to deliver to you, which I've done. Okusinziira ku mateeka okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ddembe lya buli muntu awezezza emyaka 18 wabula kuliko obukwakulizo obw'enjawulo omuli omuntu okuwandiisa ekibiina alina okuŋŋaanya wakiri emikono gy'abantu 50 okuva mu buli disitulikiti ya Uganda. Titus Jemba ne Robert Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze.